Bagagano TV olunaku lwaleero tuli ku kitebe kya NUP wano Kavule mu kibuga Kampala okulaba bannakibiina kya NUP okuva mu district y'e Mukono okuva mu constituency ez'enjawulo nga bazze okwemulugunya ku nsonga ya kaadi eyagabiddwa neweebwa omukyala amanyiddwa nga Amaniyo mu district y'e Mukono nti yagenda okukiikirira omubaka omukyala mu district eno. Tuli wano n'abamu ku bannakibiina ku kitebe kino okuva e Mukono. Twagala okutubuulira kiki obuzibu bwavaawa jebalese. Neyanze genze Edibya Nathani nga nviridde Mukono North, Mukono district. Ekyamazima kadi ya Woman MPs ya district ye Mukono yatukubye enchukwe. Era obuzibu bwonna ebusinga okuviira. Tulina ekizibu Mukono district nti tulina omubaka gwe bayita Honorable Namboze afuukire ddala ekizibu omuntu atamuvunnamira atalisa agezaako kulaba nga asaddaaka abantu abasobole okulaba nga bakola ki nga bamuvunnamira. Era ebimu ku ffe byetusuubira Honorable Namboze yabadde akimanyi era ng'akitwala mu lwatu nti tebakolagana, so Nabukera alina okuba nga amuvunnamira. Ntwebuuza nti bannange kati gukolagana kwa Namboze ne Honorable Nabukera tukukwatirako waffe bannamukono district era tugenda kuganyulwamu wa ffe Honorable Nanifa Nabukera tumuganyulwamu nga tuwadde services nga tukiikiridde mu district. So oba nga tebakwatagana sera lwaki atatuyingirira mu kadi yafuna kadi ye naye atali kuyingirira omukazi. So ffe tuvuze wanene ku kitebe tutekeyo okwemulugunya kwaffe era tusaba president akulembera ekibiina kyaffe n'akakiiko ka EMC basobole okulaba nga barivisinga gundi decision gye baateekinze. Ebyo bye bigambo by'abamu ku bannakibiina kya NUP abavudde mu district y'e Mukono okujja okwemulugunya oba okuwaayo petition ku nsonga ya kaadi eyagabiddwa mu kitundu kyabwe nga bo bagamba nti Amaniyo tebamumanyi era nga n'owootambula nti nno ku bantu 10 omuntu ng'omu yayinza okuba nti amuwulirako oba amumanyi. Omulala munnakibiina katwogereko naye taata ovudde wa? Envudde Bukeerere Kagala Goma Division Mukono Municipality. Kituleze kutebe wano ku petition ya Honorable Nabukera nga twagala omubaka waffe bamuddize kaadi kubanga yasobola atambudde mu bantu. Ground yagyekoleredde naye ekisinza okumalamu bannamukono amaanyi district yonna ennamba. Mukono yajjamu omuntu omu ayeefudde nakyemalira oba eyeyagaliza ng'omuntu. Honorable Namboze yasinze oleeta embeera embi esinga Mukono district eriwo. Honorable Namboze ayagala nnyo abantu abamugondera. Honorable Nabukera oyagala ogondera Honorable Namboze yembiranyi eriwo kyobalaba nga Honorable Nabukera bamuggyeko kaadi kubanga Honorable Namboze yayita meeting ekiro kye bagabako kaadi n'alaga abantu nti no Amaniyo yafunye dda kaadi. Okundeeta ku kitebe kino butali bumativu. Nze sirabangako emirundi gyenzizenga nnonda n'endabako omubaka omukyala ngazze ku gulawundi n'asobola okulabirira abantu be era nga Woman MP okumulaba ku kyalo kyakitiibwa nnyo. Kati nze ku kyalo nakifuma gyembeera abantu awo yabawa obutebe n'abawa amasiwaani ku nnyimbe tuba tuli awo abafiiriddwa n'abayamba abantu abawadde amatenti naye kya bulumi nnyo era kya buswavu okumala omubaka okusaasaanya ssente ze n'azizza mu bantu ne mumala ne mumumma kaadi. Ekyo kya bulaba ate nga temumubuulidde ensonga ki emumisiza kaadi. Nze ennaku ey'amaanyi ennyo n'amaziga ag'ekitala agali ku mutima agankulukuta kubanga Woman MP atambudde wantu wangi nnyo agabidde emifalisa amalwaliro ayambye abalema ayambye abaana buli wamu wonna ng'ate siyakola kakiiko k'ebyokulonda. Honorable Namboze omuntu omu yagenda nakifuma nga alina vice president omwami Mwanga Kivumbi n'alangira mwami Bakaluba nga watagenda funa kaadi bagiwe omwami Senyonga era ne kibeera. Honorable Namboze watuuka nga alaba tosobola beegawe toba namukisa mu Mukono ayagala nnyo abantu balagira mukole kino bajje babawe kaadi. Naye ffe nga bannamukono abalumirwa Mukono abazimbye Mukono ffe nga tebatuzimbye tujje tubeere mu bukiiko bwa Mukono oba obukulembeze bwa Mukono obulungi. Tosobola kukkiriza mbeera ya muntu omu tusalirawo kubanga olwedde n'emyaka gigenderedde yakatufuga kino ekisanja ali ku kyakuna ng'afuga naye talina kyatukoledde. Netubadde tumuwa olw'okuba opposition ng'akyayimiridde ku opposition naye waaba
atandise embeera eraga nti nakuba bannabyabufuzi ate abazimba bakulembeza balala okujja obbaako gy'abatwala. Era tewali asobola kwenenya kubanga obwagazi butera okulinnya okusinziira ku budde n'obudde bwa politics n'obudde bwa kutegeera kwanogo kyaliwo lwaki yafunye kaadi. Ebibuuzo obanga tolina ansa yaabyo olina okunoonya eyo gye babiddamu si weewaawo. So kikoze bulungi nti abazze wano bekikwatako mu mukono. Ensonga ezoogeddwa zigattiddwako mu bigambo zoogeddwa naye wano bazisamalayizinze mu lunyaanyimba mu lufuutifuuti zigamba nti yafunye kaadi si yabadde egwanidde okusinziira ku ffe nga bamemba b'ekibiina oba okusinziira ku mmwe nga bamemba b'ekibiina abamukono si weewaawo ebisamalayizingiddwa wano. Ensonga zendabyeko wano endala ezitabaddeemu muno oba zesirabyemu gyendabye egamba nti ffe singa mba tebukyusiza mmwe pati ffe tugenda kunaku olw'okulonda tujagenda tulondemu pulezidenti MP wammwe tumubalekere. Eyo ensonga yona sigirabyemu naye oli abadde ayogera bw'agambye kitegeeza eba decision yo kubanga ne bwoba okyogedde osobola okukyusa n'okola kirala ate n'olugenda n'olonda n'olonda ddala ow'enaalemu nabyo osobola okukola ki tugenda naffe tulinda ekiva sekutale ejjeno oba ekiva mu kakiiko akagenda okuza petition yaffe kyekanaatugamba ekanaafuluma nga baganye owa Honorable Nabukeera kaadi tujja bba tubabuulira ekiddako. Ebyo bye bigambo byange. Ebyo ebigambo by'abannakibiina wano ku kitebe kya NUP Kavule nga bano bava mu disitulikiti y'e Mukono beemulugunya ku kaadi eyagabiddwa neweebwa amaniyo ng'ate bo bagamba nti kaadi yabadde esaana okuweebwa omubaka omukyala Nabukeera Alifa Luswata. Ku lwa Gaagano TV nze David Musikalyankolo wano e Kavule.